Emmano olina kugizinira ssaawa mmeka okubeera ng'osobola okutuusa omukazi ku ntikko? Senga muzinire ssaawa mmeka oba omukazi muzine bbanga ki lyenina okumala okubeera ng'atuuka ku ntikko? Kiyinza okuwulika ng'ekibuuzo ekyangu but it's a bit challenging question bw'oba ng'okiwadde obudde. Ekisookera ddala mbagamba bulijjo era nga ndikiddamu lubeerera sayizi obudde bw'omala mu mana si kyekikulu nnyo kasita obeera nga tokka wansi w'obudde ate bwe tuyita nti buba bwa damage. Ntegeeza ki mu ekyo? Bw'oba tosobola kuwangalira mu mana ddakiika 5 okudda waggulu, mukwana wo si gwe njogerako. Omuntu asobola okumala eddakiika 5, dakiika 6, 7 kudda waggulu, mukwana oba osobola okutuusa omukazi ku ntikko. Budde ki omukazi bw'atwala okubeera ng'atuuka ku ntikko kisinziira ku mukazi nga ye. Waliwo abakazi ng'asobola okumala ebbanga lya dakiika nga 5, dakiika nga 6, dakiika nga 7, abamu ne dakiika 10. But abasinga bamala dakiika 10 kwambuka. Lwaki? Omubiri gw'omukazi gulwawo okubeera nga guhiitinga up oba nga gubuguma. Nti process eno bw'eba happeninga mu mubiri gyaffe, it is not something ng'abasajja kye muyitamu. Ti omusajja ye muntu alinza okuba ng'atudde awo ali kulya lyenvuulye, oba ali ku mmwanyiza ali ku mmwanyiza alya, oba ali ku mulondo gw'agaaya. All of a sudden nalaba omukazi ng'ayitawo n'ayima dakiika 2 ng'ali mu manazina. Ngamba ng'agiina ey'okuzina. So tekiri bwe kityo kuffe. Nti omukazi asobola okubeera nga okuyima n'atuukira ddala ku ntikko kitwala ebbanga cause build up tension oba nti waliwo ekintu like obwagazi nga bukuyitiddeko boom n'obeera ng'osobola okubeera ng'okola ki ng'otuuka ku ntikko. So ebbanga omusajja ly'alina okuzinira omukazi n'amutuusa ku ntikko, nze nno ngamba lirinza okuvaringa okusinziira ku mukazi. Naye ate ne nkugamba bw'oba onaazina omukazi n'omutuusa ku ntikko ojja sooka onkolerayo ekintu kimu, sooka otegeka omukazi. Tosobola kuŋŋamba nti ogenda kuzimba nnyumba naye ng'ennyumba gy'oyagala gizimba nga teriiko musingi, egenda kuyiika. Tusooka kusima musingi ne tuguzimba ne tubaako we tugutuusa ne tulyoka tusitula ennyumba yaffe. Kati tosobola kuzimba nnyumba etaliiko musingi n'oŋŋamba nti ennyumba egenda kubeerawo surviving, eba egenda kugwa oba eba egenda kuyiika. Mu kino kikyenjagala oyigemu oba kikyenjagala oggyemu, njagala okitegeere nti osobolera ddala okubeera ng'otuusa omukazi mu ntikko ng'emmano gizinye eddakiika 4 zokka bwe ziti 1, 2, 3, 4, naye nga wamutegese okuviira ddala mu bwongo. Twabadde tusoma ku nsonga z'okutuusa omukazi ku ntikko, twasoma ku nsonga z'emmana, twasomako ku steps ze tuyitamu nga tuzina emmana. Tusobola okukeberako bamu abataagulabo gw'omusomo, osobola okukeberako ku Singa Faith tapping ewali live, ojja labawo emisomo egyo. Giwa obudde giwulirize, at least giwulirizako essaawa esooka, kubanga essaawa endala oluusi biba bibuuzo naye esooka ebeera so vital. Giwa obudde ojja tegeera kyenyogerako nti okwezina oba okuzina omukazi ekintu ekigenda mu step by step. Nti osooka n'omuseducinga n'omala okumuyimya then n'omukola n'omuweweeta n'omala omuweweeta then n'omupimpina stage esembayo ebeera yakubeera ng'omutuusa ku ntikko. Kati osobola kubuuka stage ezo n'ogendera ku stage esembayo n'oyingiza omukira gwe nga kyofa nti bazinira ssaawa nnamba, nti bazinira essaawa 2, bwe naamuzinira essaawa 2 ajja kutuuka. Tajja kutuuka ne bonaaba omuzinidde essaawa 2 oba 3 oba 1. So sooka ofe ku bino ebintu gwe byolaba ng'ebitalina makulu, biwa amakulu obiwa obudde. Bw'ona amala okubiwa amakulu n'obiwa obudde kigenda kuyambako kigenda kuyambako okubeera ng'osobola okuba ng'omatiza omukyalo ono oba ng'omutuusa ku ntikko mu bwangu ddala nga bw'osobola. Ate n'ekirala kye njagala mumanye abasajja nti omukazi okutuuka ku ntikko tekiri ku kubeera ng'oyingiza omukira n'omupimpina nti ekyo kyokka kye tutunuulira oba kye tufokasingako. Tutunuulira ebintu ebirala bingi ebisukka ku ekyo. Nti omukazi osobola omutuusa ku ntikko nga just olabyemu like omukwatiridde bukwatirizi n'abeera ng'ayima. Omukazi osobola omuweweeta bulungi omusino n'abeera ng'atuuka ku ntikko, naye ng'ate tatuusa ku ntikko mu dakiika 2 oba 3 ng'omuwadde obudde building attention mu mubiri gwe n'abeera ng'asobola okutuuka ku ntikko. Nabagamba ebbeere ly'omukyala ennywanto ye bw'oba omanyi ogizanyisa obulungi mukwano, era nabalaga enzanyisa y'ebbeere. Tulina kye tuyita amasaagi w'ebbeere, simanyi oba twamusomako. Oli masaaginga bulungi nnyo omukyala n'abeera ng'asobola okutuuka ku ntikko era n'abeera ng'asobola okuyimira ddala. Naye mmwe obuzibu bwe muyina
nti ebintu bino byonna mubibuuka n'oyagala emmano ogifiireko bufiizi. Buli bwozi n'ennyo omukazi nga tanyumirwa oba buli bwozi n'ennyo omukazi nga yadisconnectinze edda okuva ku byomuli okukola atuuka n'abeera ng'ali awo just nga waali she's there in place but obwongo tebuliiwo obwagazi tewali ate agenda kukala. Ate bwozi n'emmana nga nkalu kizibu nnyo omukazi okutuuka ku ntikko. Omukazi alina ebifo munda ebyo tulina okupimpina like focus rhythm yo y'okubeera ng'ozina emmana otambula otyo omukira gutambula gutya bugu oba omukira engeri gye gutambulamu mu mmana kikulu nnyo okubeera ng'omukazi osobola okubeera ng'omutuusa ki ku ntikko. Naye bw'obanga gw'obala nti budde ansa gye nneeza okuwa nti mukwano obudde obuli specific tebuliiwo as long as tokkirira wansi wa ddakiika 5 ng'oli mu mmana ng'ogizina. Omukazi oba osobola omutuusa. Abakazi abamu osobola n'okumuzina luutu esooka n'atatuuka naye ate n'omuddamu luutu ey'okubiri n'atuuka singa oba toyisizaawo kabanga ki kangi ti nagizinye kaya ate nentwala eddakiika 3 simanya awo abeera zeeyo emabega nti oba ogenda mutandika bupya naye mpisizaawo eddakiika 2 n'engiddamu oba osobola omutuusa ku ntikko lwaki nti kagundi kano akasooka kalawundi akasooka kabeera just kawoomapu nga bw'okwata omuntu n'omuteekawo n'otandika omubuulirira aba n'okola ki mutegeka obanga amutegeka literally obanga amutegeka. Naye bw'obanga omuntu omuzina nga babadde wamutegese dda ng'omukira ngenza oguyingiza ng'omuntu wamutegese dda my dear oyo omukazi aba agenda kutuuka mangu nnyo nga gye nkomeza ku ntikko nga takumenye lwaki kuba already wamutegese dda yayimye dda abadde abulako katini okubanga atuuka. So it depends okuva ku muntu ono okutuuka kola n'omubiri gyaffe gyennyini n'omuntu okuba ng'akwesiga era ng'akwagala. Omuntu abakazi okwebaka namwe tekitegeeza nti akwagala. Omukazi asobola okwebaka naawe nga just yebase naawe naye nga takwagala ku mutima gwe era nga takufiiringa naye ekyokuwemmana nga takirinaamu buzibu kubanga abeera naawe omuliisa omwambazi omusuza owange kamuwe yeezinire naye nga takwagala. So byebyo ebyange byalo temweraga tulina app yaffe bagiyita Senga 5256 osobola gidownloading okuva ku Play Store. Tulinayo lives tukola live buli lwa Monday paka Sunday ekiro ssaawa 2:3 n'emisana tukola lives naye lives emisana zibeerawo between ssaawa 2:3 nga njo ssaawa zenjogera ze Uganda between ssaawa 2 oba 3 eze Uganda ku makya. Olunaku olwa Sunday percentage nene okuba nti tukola live ku makya bwebezze ejja just by chance naye tetutera kola live misana ku Sunday tugikola kiro. Then n'olunaku olwokutaano olw'omukaaga nnaku zino esigadde zona tuba tusobola okukola lives zaffe. Osobola okujja nti ekirungi ekibeera ku live kubeerako bibuuzo tusoma omusomo oguli practical ne tumala okusoma practical ate ne tudda mu bibuuzo nti buli kibuuzo ky'oba obuuza kiba kiddibwamu awo right there and then. Mubeere bulungi omukama abanjagalire abampangalize ng'ate muli balamu abawe omwoyo gyammwe gye kisinga okuyaayaanira. Mubeere bulungi temujjanga okwaba sharing abaliking abakomenting bannange thank you so much, that's all I can say. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yeah.